Bulunoke nkuwa amagezi gano. Oyo omukazi mutwale ku poliisi. Oyo omukazi Vanessa agenda kutawanya. Agenda ku Bible yagamba Katonda yagamba Abayisirayiri nti mugenda sanga ya mawanga lino n'erino ne mugatte era mugagobeewo. Kubanga omutaaga gobeewo bagenda bafuukira amaggwa mu mbiriizi. Waliwo baseko ng'ekintu kikufumita oba waliwo baddekawo ekisanye ne kikuyingira mu lugoye ne kikwokya bwe wekyusa kikwokya oba akawuka kaali kakuyingiddeko mu lupeka kwokya oba ensanafu ate naddala ffe abasajja bannange ensanafu eyambuka mpola mpola ogiwulira eno ng'eri mu magi ng'ekuluma. Kati waliwo omuntu mu bulamu obwo nga ne bw'onaaba olina gy'olaze agenda kukufuukira ekisiraani. Wano ffenna tukkirize twali tukoze ku nsobi ezo. Buli w'ozaala mukyala n'otamuwasa naawe oba omuttidde amagenda ge. Kubanga Kafeero yayimba teryassa kitiibwa mu second hand. Tegeera kino omukazi oyo akulinako obusungu obw'obutamuwasa ate ng'omuzaddemu ate ng'alaba okyazaalazaala mbalala. Kati kyakola kyeki kifiiriza. Kifiiriza ono twamulabako ku busolo babuyita n'engonge ebikola abeddira engonge ota engonge eyinza okuyingira ekidiba ky'amazzi ekirimu ebyennyanja n'ebirumaaluma n'erya n'ekkuta n'ebirumaalumako emitwe. Waliyo ekisolo ekirala ankima kye bayita olukuunya. Omukazi bw'omuzaalamu omwana n'otamuwasa atandika okukola kye bayita olukuunya. Enkima ze zikola olukuunya. Zijja ne zeonona ne bezitaalye zisobola okulya kasooli ne zikkuta ne zimunoga ne zimuzannyiramu ziyinza okuyingira ennyaanya w'emboga ne zizirumaalumako ne zikkuta ne zigenda ng'emboga esigaddewo zizirumaalumako ne zizinoga ne zizeekasukira. Enkima kibaga nti enkima zoonoona. Kati omukyala gw'otawasizza olw'okuba naawe oba omulesaawo mu kkubo mu makati mpozi abatono abalina omukisa oguddamu okufumbirwa naye tukkirize si kyangu omukyala azaddemu okuddamu okufumbirwa. Kati gwe kimukoze atandika kukuzanya kifiiriza ng'akozesa omwana. Naye solution y'ebyo byonna 1 kusaba. Muganda wange waliwo ensonga nga ne bazitwale wa president eziggwa abantu bangi batawanyiziddwa abakyala be bazaalamu abaana oba abasajja be bazaalamu si bakazi bokka n'abasajja bangi abagwagwa. Era Mukama Katonda ku nsi eno akuwanga ekirabo n'ozaala musajja alimu amagezi. Otherwise bwakusuulangako balaayi y'okuzaala mu musajja omusiru oliba olabye. Katonda bwakusuulangako balaayi y'okuzaala mu mukazi atategeera oliba olabye. Omukazi atategeera aba n'emikwano egitalina amagezi egimuwa amagezi ag'ekisiru agafiiriza omwana we ne bw'oba ne ssente. Omusajja atategeera akukyayisa obulamu nga ne bw'omusaba akawala ak' 2,000 ak'omunda k'omwana akakumma naye ng'ate olaba apepeya n'abakazi n'okunywa emyenge naye n'akutamya obulamu. Naye mu mbeera nti Bulunokke afaayo n'akola kyasobodde. 1 ensobi esooka Bulunokke gy'okola abaserebu mubeera mu bulamu bwe tutimba abantu naye nga muri yo life tetulina nnyo. Kati y'omukazi bw'alaba ku TikTok live nga waliwo bakuwa ebimuli bakusanyukira emmotoka ovuga za bbeeyi yalowooza olina ki ssente ng'agamba mpa ssente kumbe tozirina. Ekyokubiri buli poliisi ebaako ofiisi ekola ku nsonga z'amaka. Poliisi tebeerawo kukwata abakozi ba misango. Poliisi etaawuluza enkaayana eziiza emisango ekuuma era ekwata n'abazzi b'emisango. Wabula ogenda ku poliisi ekuli okumpi gy'oweesiga n'onnyonnyolamu ofiisa akola ku nsonga z'amaka ne bayita omuwala oyo mu bulungi era bamukubira akasimu mu buki mu bulungi nti alo Vanessa tiwangi eno ye poliisi ey'Entinda oba eno ye poliisi y'Ekira nze afande gundi waliwo ensonga ano zitwagala tugonjole mpola mpola tuba tukusaba oyiteko ku poliisi tewali bubi tewali musango gwonna. Bw'agaana okujjira wabeerawo step endala ekola kinga tuwandiika kuba tajja kusaba kintu kyonna atazze ku poliisi nedda. Era poliisi erina obuyinza okuwandiikira ebbaluwa ne weyongerayo mu kkooti omulamuzi n'amuyita waakiri mugenda mu kkooti. Bwe mutuuka mu kkooti oba ku poliisi mu bulungi n'abalamuzi tetugendayo lwa bubi bwokka. N'abalamuzi ku kkooti kubeerako ofiisi ezikola ku nsonga ez'enjawulo. Poliisi eyo ne gavumenti ogirabanga etalina makulu naye bw'oba ogyeyambisiza bulungi ya mugaso. Ng'ebintu tebinnasajjuka kwerangira kwevuma na kukyawa mwana akosebwe
mugende mu bw'obuyinza mutuule ogambe nti bannange nze Bulunokke nze nzaala omwana oyo era omwana bw'aba asobodde okubeerawo baali ku ssomero fine naye omukyalo oyo alina engeri gy'anninnyirira ne mubituulamu naga bannange nze nsobola ssomero lya mitwalo 4 kubanga etteeka ligamba obuvunaanyizibwa bwa maama ne taata si nze nzekka alina okuleeta ssente z'omwana era etteeka mwaliwula bulungi omusirikale aligamba obuvunaanyizibwa bwa mwana bwaffe ffenna mpozi omu ku mmwe nga talina busobozi tugeze yakuba accident n'azirika oba n'akutuka amagulu nga takyalina buyambi obanga mulwadde naye mwenna mbanga mutambula nga muli balamu ono bw'aleeta ebibiri ono aleeta ebitaano omwana abeerewo bwe mutuuka mu maaso g'omusirikale oba ag'omulamuzi ne mugamba nze Bulunokke nsobola emitwalo 3 ag'okulabirira omwana oyo buli mwezi nsobola emitwalo 5 egya school fees nja nabbongerayo emitwalo 10 egya gwe bayita bwasiisi kwekuumisa ke kakadde kamu mu bbanga bwe riti naawe osobola ki nti asiina mulimo nti Bulunokke omukyalo obaako ky'omuyiiza nti namuyiiza omulimu ne gumufaako nti aha omwana muwe taata we oba asigale nennyina wabaawo obukwakkulizo bwe mukkaanyako ne muwandiika oyo yenna asukka ku ekyo amateeka nga gamulamula bannange poliisi egonjoola ebintu ekkooti egonjoola ebintu naddala ensonga bwe ziti waliwo omukazi akkubira ekiro essimu saa 8 ng'amanyi oli mufumbo ng'ayagala kukuvuma waliwo omukazi akkubira essimu ng'omwana si mulwadde ng'ayagala kukyankalanya oba ggwe omukazi nga watambula ne weeyongerayo mu bulamu bwo ng'omusajja ayagala kulinnyirira ebyo byonna mubiteesaako nti Vanessa tonkubira ssimu kusukka saawa eziti bw'aba omwana alina emergency muteesa ne ku ssomero essomero kiri lyemusobola si muntu kukwata mwana n'amutwala mu ssomero lyayagadde muteesa ku ddwaliro nti omwana bw'aba afunye emergency nga tekyebeereka ow'essimu gw'osobola okukubira n'amutwala mu ddwaliro wuuno n'eddwaliro lyerino era n'eddwaliro ne muliraba ne dokita ne mwogera naye nti omwana wange bw'afuna obuzibu wano wenjo omusanga kubanga abakazi balina omuze akubira saa 8 omwana azirise takyayogera n'opapa ogenda tutuukayo ng'aseka noono omwana biki olabe bw'oduma nange omwana mbadde akakulabako n'akulemesa okgenda kyokka ne talina gy'omutwala naawe omusajja osobola okulemera ku mukazi n'omuleetera ate okulemererwa gy'alaze byonna mubikkaanyako omwana abeera naani muyinza okugamba Seth akuze nti emyezi 2 ajja kubeerako ne kitaawe mu luwumula wa first term ne second term mu wiiki ezebbiri abeereko ne kitaawe buli olunene abeereko naani bw'alwala agenda wano bw'oba olina kyoyagala ontegeeza nga bukyali bwe bityo ne mubiwandiika ne muva ku poliisi nga muli bakkakkamu n'olwekyo mweyambisa amateeka otherwise mujja kwenyola ne mussaamu ne kakulooza akagamba tonjogerako ku social media bwe mba nnase kyesituukiriza ku bye tukkaanyizaako poliisi weeri kuba muba muwandiise nti alo muna musirikale Bulunokke kweno taamu teyasasudde school fees ne bamuyita olabye amateeka bwe gagonjola abakazi naye otherwise omukazi oba omusajja gw'ozaddemu omwana asobola okukulemereza obulamu ne wejjusa ne lwaki wazaalibwa ku nsi eno ey'abalamu naye nga tusobola obisolovinga n'amateeka nga tewali ssasi n'erimu erivuze status Benz genda ofollowing emutukuvu page yange ghetto structure ne mpenko ne kombucha ne mpenko ne soap gwe tunaaba